Ampuliriza nkulamusiza kunyo eno gyosinzira okuliriza Mando so 89 akatonyiza CBS FM, Radio Buganda, Radio Ssaabasajja Kabaka, Radio ey'abavubuka b'omulembe omutebi. Edakiika ziri 12 zokka zimaze okera ku ssaawa M eyakamugezi k'olunaku olwaleero. Programu kkiriza obagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu nsi n'otambula n'okumanya. Nnaku z'omwezi 28 omwezi tuli mu Gwakusatu tugumalako ku lunaku olwa bbalaza nga nagwo gugenze. Tusuubira okusala Eid ku Sunday eno oba ku lunaku olwa bbalaza eri bannaffe Abayisiraamu, ate Pasika nnaku z'omwezi 20 omwezi ogwokuna. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Leka tugende bweru wa ggwanga. Omuliro gwekoleza gwokka mu ggwanga erya South Korea gwongera kulanda abantu 27 be bakalusulamu akaba, naye embeera egende kakkanamuuko. Abakulu baga nti eriwaddeyaddeko egende kakkanamuuko. Naye ate ekibi ekiriwo kiri mu ggwanga erya Myanmar. Myanmar eno waguddeyo mutenza ggulu abayugomeza wa mirundi ebiri associated ku bitundu ku magnitude oba obuzito wa magnitude 7 n'obutundu 7 nazzeeko nayitira ku buzito wa magnitude zibadde 6 n'obutundu 4 wansi eyo ng'ayugumizza ekitaka ekiri mu kilometers nga 10 n'okusoba. Musisi ono ayuzizza enguudo mu bitundu eby'enjawulo zonna aziyuzizza zeekubye ennyaffe endala ne ziyiikira ddala. Asudde emiti, asudde bizimbe, wetwogerera bali mu kuyiikuula abantu abafudde mu bizimbe bino, naye wetwogerera kati abantu 144 be bakazuulwa nti bafudde. 144 be bazuuliddwa nti bafudde. Musisi nayise mu ssaawa za misanaawo ssaawa nga 6 abantu 732 be bakaddusibwa mu malwaliro ng'embeera mbi. Taasulewo taasibewo yali ku mimwa, ate n'abalala bangi bakyayiggibwa nti bakyali wansi wa bifunfugu. Okusinziira ku bigenda mu maaso abantu 81 be bakakasibwa nti balabikako, so nga ne ku nsi ez'omuliraano eziriraanye eggwanga lino lya Myanmar okuli Thailand, naye omusisi ono ayugumizzaayo abantu 7 be bafudde mu Thailand, ate nga omuwendo gusuubirwa okulinnya. N'ebirala bingi kale no bannaffe abo beetaaga sala ebitongole ebidduukiriza embeera ebizitooyeredde, amakubo nga gaggadde tebalina we bayita, makubo gaguddemu, masannyalaze tekuli. Mbeera nzibu mu ggwanga eryo. Nga bwe twakutegeeza ku mulundi ogwasembayo mu sabbiiti eyasooka, Friday eyasooka mu mwezi guno ogwokusatu, nti ku lwokutaano olunaasembayo nga ennaku z'omwezi 28 tujja kubeera ne bannaffe aba Quality Chemicals nga tutunuulira obulunzi bw'enkoko bwe tukyaliko. Era n'olwaleero Dr. Kizza Gordon yatudde ddala ku muzindalo gwe Mando. So tulamuseeko Dr. Kizza. Webale omutesitesi. Abawuliriza mwenna abakyabasa mbalamusaako. Gwe muwuliriza essaawa zino ye Gordon Kizza okuva mu Quality Chemicals, era mbaleetera endamuso zonna okuva mu Quality Chemicals nti mwebali nnyo obuwagizi bwe mutuwa abasiraamu baganda baffe. Quality Chemicals ebatumirako era ebagaliza ekisiibo ekirungi ne Eid ennungi gye tusemberedde. Okay. Yeeyongera okulamusaako abantu bonna abatuwagidde ku ddagala ly'abantu, ku ddagala ly'ebisolo, ku ddagala lya crop oba ebirime, nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, era Quality Chemicals eri wamu nammwe tutambuze bizinesi y'obulunzi n'obulimi. Okay. Quality Chemicals yani kuliko asoose okubiwulira olwaleero oba yabiwulira nga tajjukira? Quality Chemicals ye kampani ekyasinze okuleeta eddagala eryesigika mu ggwanga. Mu ddagala eryo mulimu ery'abantu, mu ddagala eryo mulimu ery'ebirime, mu ddagala eryo mulimu n'ery'ebisolo, mulimu nerya public health omuli ensiri, ebiyenje, emmese, ebyo byonna Quality Chemicals yebikolako. Era ye kampuni ekyasookedde ddala okukola eddagala ly'abantu wano mu ggwanga. Naye nga ebisinga ebirala tubimportinga okuva mitala wa mayanja. Ery'abantu lyo mulikolera wano? Ery'abantu erimu tulikolera wano era tulina factory e Luzira. Okay.
naye nga neddala tulijja mu mawanga g'enjawulo muli Germany, India n'ebitundu ebirala. Okay. Amakanda mugasimbyewo ekitebe kyammwe? Quality Chemicals eri mu Kampala, ku kitebe kyayo ku Quality Chemicals e Katwe. Tubeerawo okuva Monday paka Saturday, n'abakugu bonna babeerawo okuva ku makya paka ssaawa 11. Anti tugende nti mulina eddagala ery'abantu, mulina ery'ebisolo, mulina ery'ebinyonyi, mulina ery'ebirime n'ebirala. Otugambye muli Katwe. Kakati kuliko abantu ababeera mu bitundu ebyesudde, bonna balina kujja Katwe. Kakati abawuliriza kyenjagala bategeezaako nti departments zonna weziri e Katwe. Muri human, crop, vet, public health byonna weebiri ku Katwe ku Chusi House. Naye eddagala lyaffe tugezezaako okulitambuza mu ggwanga lyonna. Gwe ayina ebisolo byo ng'owulira oyagala kukozesa ku ddagala lyaffe, otuuka ku drug shop ekuli okumpi oba pharmacy, nobagamba waliwo eddagala lyenaawulidde ku radio oba nakubidde omusawo wa Quality Chemicals nandagala eddagala lino, ajja likutuusaako. Bw'aba taliina osobola ntukubirako ne tukulagirira mu kitundu ekyo omuntu abeera nalyo. Namba y'essimu ojja kugituwa? Namba y'essimu weri ojja kugituwa oba ogirina osooka ogituwe tulyoke tugenderemu mu nkoko? Kakati enamba y'essimu gy'osobola okutukubirako n'ofuna obuweereza essaawa 24. Tuyina essimu ya Airtel gye ngenda obbasomera eri 0706 46 34 95. Giddemu? Eri 0706 46 34 95. Essimu gy'osobola otukubirako n'obuuza buli ky'oyagala kyonna. Okay. Bw'oba obuuza ku bya human basobola okuwa dokita owa human. Bw'oba obuuza eby'obulunzi oyo musawo asobola okukolako. Bw'oba oyagala farm visit kuba nazo tuzikola. Ne tulambula farms ne tweyongera okubawa ku magezi. Era ye essimu yokka gy'oyitirako n'okola booking yo. Okay. Luli twayogera ku nkoko emirundi egiyise giringa 3 nga tunyumya ku nkoko. Mu bantu kuliko kye tuyita abasawo tugamba nti ly'emmere ngeri balanced diet. Balanced diet ne mu nkoko mweri? Balanced diet it cuts across. Ndowooza n'ab'ebirime balina okubalansinga muko ku bintu bye bateeka mu ku bimera byabwe. So kati ne mu nkoko twetaagira ddala ate balanced diet mu nkoko yo nnyinza okugamba teyinza okusinga n'ey'abantu nti kubanga enkoko kyekintu kyokka ekisobola okugaanira ddala ng'okubiika katugeze oba ng'okukula singa ogirisiza bubi. So balanced diet ekintu kikulu nnyo mu nkoko. Okay. Era balanced diet omuntu asoose kiwulirako kuba kati kiri mu lulimi Olungereza nti nnyinza okukinnyonnyola kwe kuwa enkoko emmere gye yeetaaga mu mubiri. Enkoko yeetaaga ebintu bingi mu mubiri naye nga buli kimu kiyina ekipimo kyakyo. So kati okuwa enkoko emmere eri balanced kitegeeza nti ebipimo byonna obitegedde n'obiwa enkoko mu bungi bwabyo. Si bingi nnyo ate si bitono nnyo. Okay. So wewe nsobola okunyonyola balanced diet. Enkoko nazo zirina emmere y'enjawulo nga batuyinza okugamba nti kati omuntu sobola okulya ku kawunga nendya ku muceere. Kakati mu balanced diet kati fe abantu bw'olya akawunga nti oba onoonyamu carbohydrates. Bw'okwata ate n'olya ku fish oba onoonyamu proteins. Okay. Proteins zaffe and some vitamins fe abamu tusobola okufumba emmere n'ofunirako enva n'ofunirako fruits. Naye ate enkoko togenda zitegekera fruits zifunemu vitamins. Togenda ziwa enva
so kati ebintu ebyo tubigatta byonna niwesanga nti enkoko eridde ekintu kimu emmere naye ng'eri balanced kakati mulimu types nyingi ez'emmere kakati nga mu balunzi baffe aba broiler tuyinawo emmere gye tuyita pre-starter etandika obukoko nga buto era ojja kwesanga nti pre-starter erimu ebirungo ebyenjawulo olw'ensonga nti akakoko akato kayina ebirungo bye keetaaga nga bw'okwata omwana azaaliddwa oba omwana w'emyezi 6 tosobola mutandikisa ku muwogo olumonde ki olina akamere k'omutegekera kati n'enkoko waliwo akamere ke tusooka okuzitegekera akalimu ebirungo ebizikuza mangu akalimu ebirungo ebizitangira obulwadde akalimu ekirungo ekizikuza mangu so ku bika by'emmere wali gye tuyita mash yeye emmere bw'ogikwatamu eba eringa akawunga eba eri powdery yeyo mash tuyinawo n'emmere eya pellet bulinga obuceere pellet obwo era abalunzi bwenjogera ku pellet bakimanyi kuba abangi batera okujja ne batugamba enkoko zange zibadde zirya ku bupellet kati ekyo nakyo kika kya mmere waliwo ze tuyita crumbles ezo nti oddira pellet ne bagimerenguramuko naye nga tebagikoze powder naye bagimerengura enkoko esobole okugidigestinga so fast so kati bw'odda mu pellet ate mulimu pellet ey'obuto kati gwe towulira pellet ate n'ogenda n'ogamba mumpe pellet ngende nkole ki mpe enkoko zange olina okubabuulira age ey'enkoko olina okubabuulira breed enkoko za layer enkoko za broiler enkoko za croiler za local pellet ezo zonna ziri mu bika byanjawulo bw'ogamba nti nze enkoko zange za nnaku 14 balina pellet gye bakuwa okusinziira ku age ey'enkoko zo so emmere yanjawulo n'ebirungo ebirimu byanjawulo ojja kwesanga nti olw'okuba obukoko obuto bwetaaga ebirungo bingi ojja kwesanga n'emmere y'obukoko obuto nga ya bbeeyi mukko fuatiramu awo katono malokolokono ku nsimbi tukomewo mulundi ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 26 zokka zise ku ssaawa M eyakawungezi kale tulina ba quality chemicals tutunulira bulunzi bwa nkoko otugaye nti emmere yanjawulo era n'ebirungo ebirimu byanjawulo okusinziira ne ku mutendera gw'enkoko obaddawo kakati mbadde nkugamba nti enkoko buli weekoma okukula ebirungo bigenda bikendeera oba obwetaavu bw'omubiri bugenda bukendeera era kyova olaba nti abaguzeeko emmere y'enkoko ojja kwesanga nti starter wa bbeeyi ate finisher wa rayisi mukko ate grower ali mukko mu medium awo so nti enkoko weekoma okukula nti n'obwetaavu bugenda bukendeera ojja kwesanga nti obadde oteekamu kasooli maybe mungi kati zitandise okukula otandise okuteekamu mutono oba nti soya obadde oteekamu mungi nga bukyali buto kati zitandise okukula okendeezezza kuba obwetaavu bwa protein oba ekirungo ekizimba omubiri kati olwedde omubiri muzimbe kitandise okukola ki okukendeera era abalunzi mbadde mbagamba leero nti tuli ku radio era tugenda kusomesako ku mmere naye obudde olusi tosobola kujjayo buli kimu bwemba ntandise okwogera ku mmere nyinza n'ogyogerera wiiki naye nyongera okujjukiza abalunzi baffe nti enkya nga 29 ye Saturday esembayo mu mwezi tulinawo n'omusomo era omulamwa gwe gumu emmere y'enkoko waliwo oli atamanyi pellet omusomo guludda wenkya omusomo guli Katwe ku Quality Chemicals House era gugenda tandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 9 enjala eyo yonna twabikozeeko breakfast weeri lunch weeri sente meka omusomo gwa bwereere Quality Chemicals yeewaayo okuddiza ku ba customers baayo twongere okusomesa abalunzi ennunda ey'omulembe era mbadde nkugamba nti waliwo awulira pre-starter tagirabanga nako waliwo awulira maashi tagirabanga nako
enkya bigenda kubeerawo ng'obirabako tukulage kasooli omutuufu gw'olina okuwa enkoko zo. Omanyi abantu bamanyi okugenda eyo mu kiseera ngamba mpaayo kasooli ow'enkoko ne bamuwoya kukula ne bamuwa oli kasooli oli gw'otasobola nakola ki. Naye tugenda kulaga enkya kasooli ow'enkoko afaanana atya, kasooli ow'okulya gwe ng'omuntu afaanana atya. Tukuwa amagezi pereti ye bamukola batya. Oluusi omuntu araba pereti n'alowooza pereti alina okuva ebweru, pereti ava mitala w'amayanja nno. Amagezi gonna enkya gagenda kubeerawo. Tukubuulire in details kasooli kulwaki tuteekamu mungi, kulwaki tuteekamu mutono, kino kulwaki tuteekamu kingi, kulwaki tuteekamu kitono. Ebyo byonna bigenda kubeera mu musomo. Era emmere weeri n'aba trainers bonna weebali. Nange enkya era ngenda kubeerawo. Buli omu alina ekibuuzo ekikwatagana ku mmere. Enkoko za bbanga za nnaku 14 nina okuziwa emmere yenkana ki. Kulwaki eno enkoko ogamba tugiwe bumere obutono ate eno tugiwe nnyingi. Ebyo byonna bigenda kubeera mu musomo. Okay. Ampuliriza dakiika ziri 30 zise ku ssaawa M. Njagala kujjukiza Tamido ly'eddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanirawo nno ddala buli ekona ku ginnaayo kasite neemala okulyako eri nejja n'egikonako zonna nga zifa. Zigenda kirindi, zigenda zeegabira ddoozi bwe zityo. Bw'okozesa Tamido enkuyege ezo zonna zifiirawo. Ng'osima omusingi gwe agenda okuzimba, otegeka faamu, osimba miti n'ebirala ebiringa ebyo, kozesa Tamido ennaku ogiwone. Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege. Tamido w'omutadde amalawo nno myaka, sigamba nti buli sizoni ogenda kuteekangawo. W'omutadde amalawo myaka. Tamido asangibwa mu Quality Chemicals, wali Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali Katwe ne mu hardware zonna ezeesigika okwetula eggwanga. Enkuyege zigobe ng'okozesa Tamido. Ate n'enkya mu musomo gwe bakutegeeza ogugenda okubeerawo olunaku olw'enkya, Tamido oyo nayo ojja kumusangayo. Abamwetaaga ndoze bajja kumugula. Wali abeerawo ku musomo. Okay. Njagala kujjukiza Forest Resort Reza nti kifo kirungi gwe agenda okuwummula kugenda omuze ku bulamu. Mu stress tuba mu nnyingi, kikugamba bulijjo. Ensi etusika etuzze eno bino bitusika bituzze eri, kugamba obwongo ne butabuka ne butandika okwesera. Gendako ku Forest Resort Reza owummuleko, owummuze ku mutwe. Owummuze ku mutwe. Bingi ebiriyo ekifo kisirifu, ekisooka kisirifu nnyo, empewo eriwo yeeyo, kugamba omukka gwossa gwegwo, ekibira weekiri, waliwo koteze zazimbibwa mu kibira, waliwo ne ziri enewala, kifo kigazi bulungi. Ne bwe bayagala genda kutegekawo omukolo gwa ngeri yonna, tugamba nti Forest Resort Reza ye ansa. Ebyokuzanyisa by'abaana bijjudde, swimming pool weeri, mmere eya buli kika bagifumba, eya wano n'eri Continental ey'ebweru yonna bagifumba. Buli Lwakutaano babeerawo ne live band ng'olwaleero ne bakuba omuziki, abantu ne badigiddamuuko n'owummuza ku nnaku. Bulamu ne butambula buto. Genda owummule, ne bw'oba oyagala kuwummulako na famire yo, oba oyagala kuwummulako na mukyala, gendayo mufune ennyumba mu kibira eyo, mugende mwebake, mukeere ku makya ng'obunyonyi bubagamba nti alo obudde bukedde bubazuukuse. Kwegamba ya life gy'obeeramu ng'oli ku Forest Resort Reza. Ne bw'oba oyagala kugenda kuwummula na famire yo, mukwano genda. Nnyumba we ziri ennamba musobola okuwummulira ne famire. Bingi bye bakola, ekifo kirabika bulungi nnyo. Gwe genda ku mutimbagano oteekemu www.forestscaperesort.com. Ogenda kulaba ekifo amakula olina okuwummulira. Osobola n'okubuukinga noga nti nze nja kujja nva bweru, nva Canada, nva America, nkomawo kuwummula Uganda, n'obuukinga. Essimu kw'obakubira eri note 78 521 995 oba note 778 333 486. Bali awo Lweza, bali Lwezaawo ku luguudo lw'Entebe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ngodde Kajjansi ojja okubasanga. Dr. Gordon, twebuuza nti ogambye emmere bika bya njawulo n'ebirungo naki. Kuliko abalunzi bawulira nga bagamba nti wayi obusonko bwaggwako, twalondanga obusonko ne tutabike mu mmere ne tuleeta mukene naki. Abawungaga byaggwako tebikyakola. Naye twebuuza emmere eno ekolwa mu ki, raw materials, omuva emmere n'ey'omutindo. Kakati ebintu ebikola emmere bingi. Naye bw'oba ogenda kwetabulira emmere, waliwo ekintu kye tugamba nti
sooka olabe ebbeeyi y'ebintu by'ogenda okukozesa kuba kati nnyinza okugamba nti kasooli bw'oba tokozesa kasooli kozesa omuceere naye omuceere gwa ssente mmeka nyingi ate kasooli wa ssente mmeka asoboka so tugamba nti tunuulira prices ez'ebintu era enkya tugenda okugamba nti gwatalina kasooli oyinza okulunda otya tukugambe nti okozese kasava muwogo naye nga muwogo ogenda teekamu kyenkana ki kuba buli kirungo kyonna kye tuteeka mu mmere kiina limits zaakyo ojja kugamba nti nze nalima kasooli mungi kati gwe ngenda okukozesa emmere yokka tekikkirizibwa ojja muwa enkoko kasooli zimulye naye era togenda funa kiri kye tusookeddeko balanced diet so raw materials mulimu kasooli buli omu gwammanyi era mu kasooli bw'omumere engulaawo ofunamu broken waliwo gwe bajjako ekikuta n'ofunamu brand era naye brand ayina limitations zaayo ojja kwesanga nti kasooli katwala 14 naye brand wanusu 8 baga akugambe nti yenna awa amaanyi ku lwaki sikozesa brand yekka nga bwe mbagambye kuliko limitations nja kugamba nti bw'oba oteekamu formula ogenda tabula emmere y'enkoko bulani tosukka bwati era enkya tugenda balaga bulani omutuufu abasinga bakozesa bulani omufu okebera otya bulani omutuufu abantu kati buli omu yadda mu kukola ssente bulani nawulya nti bamutabulamu n'omusenyu otabula otya bulani n'omusenyu ate gwe bwojja n'okitegeera tugenda bikulaga wali ng'oli amukutabulidde oli amukutabulidde naye ate gwe n'omureasoning out n'omugamba awo no bulani alimu ki alimu omusenyu layimu wa nusu binga 3 4 5 layimu gundi kasooli wa nusu 14 abamu bakwata layimu ne bagatta mu kasooli okuzitowa tujja kulaga engeri gy'osobola okumanya mu kasooli alimu ki alimu layimu ebyo byonna bigenda kubeerawa mu musomo nga tukyali ku raw materials tuyinamu kasooli nga bwe mbagambye tuyinamu brani tuyinamu fish ebyennyanja mukene fish alimu fish wanjawulo era kyetwagala mu fish abeera protein naye bwe nkola formula nekugamba nti kozesa fish in most cases we specify nti bw'oba okozeseza Victoria kozesa kilo 25 naye ate bw'oba okozeseza Albert kozesa kilo 3 ku lwaki kuba ebintu ebyo twabitestinga ne tulaba ku crude protein oba ekyo ekiriisa ekyo ekizimba omubiri ekiri mu mukene wa Victoria n'owa Albert kyanjawulo onfuna so kati kyetuleetagamu nti ye crude protein ojja kwesanga nti mukene wa Victoria crude protein wayo ali mu 55-60 naye ate wa Albert ali wansi kokko kati mwe temuteekamu kyanjawulo era kyemmanyi ayimini muteekamu kyanjawulo era ne prices zaawukana era bw'otuuka ku kyuma bajja kugamba nti Albert wa ssente bwe ziti Victoria wa ssente bwe ziti naye nga mulimu n'enkejje ezo enkejje ziba nneneko ku mukene ezo nazo tuzikozesa mu mmere osobola okukozesa wheat engano naye era naye aliko ki limitations osobola okukozesa millet naye asobola okukozesa ki osobola omukozesa emmere y'enkoko naye aliko ki limitations ebikanja enkanja zino ezabulijjo omuwemba nti osobola okukozesa naye era olina okumanya oteekamu bungi ki gwakozeseza muwogo mulimu ebiziyiza enkoko okula mulimu obutwa nga soyo neyo atali musiike mulimu obutwa cotton seed cake mulimu obutwa kyetukugamba nti ojje oyige ebipimu ebyenjawulo nti bw'oba otabulira broiler olina okuteekamu obungi bwe buti bw'oba otabulira leya ate munnanga ebirungo ebyo byanjawulo ku nkoko z'obeera nazo nja kugamba nti cotton teekamu 2 mu nkoko ento naye ate mu nkoko enkulu teekamu
kati olina okujja n'osoma stages zonna engeri gy'otabulamu ki emmere y'enkoko. Ebirala tulinamu nga premix mu bintu bye tukozesa okukola emmere y'enkoko. Premix ekyamaanyi ekiri mu premix is vitamins and minerals. Simanyi engeri gye nnyinza okyogera mu Luganda but birungo abamu buli omu akimanyi ajja n'agamba mpaayo ka premix, mpaayo vitamin, mpaayo kino. Bamanyi n'okubuuza premix mulimu minerals, era emigaso gya minerals mingi nnyo, omuli okugumya amagumba, omuli okugumya amagi, okusupportinga amagulu, ebyo byonna olina okubiteeka mu mmere. Then waliwo oils and fats, ezo tuzijjanga mu simusimu, tuzijjako ne mu soya, nazo tuzeetaaga mu mmere y'enkoko. So ezo raw materials nyingi naye era enkya tugenda tuzigroupinga ntugamba mu carbohydrates oba emmere etuwa amaanyi namuzisa mu miteeko. Nti mu carbohydrates ojasanga mu kasooli, osange mu wheat, osange mu rice, osange mu kino. Nti naye bw'oba okozesa rice kozesa ekipimo bwe kiti, bw'oba okozesa kasooli kozesa ekipimo bwe kiti. Tudde ku proteins, nti proteins tumujjawa, tumujja mu soya, tumujja mu mukene, tumujja mu simusimu, sunflower, ebyo byonna. Naye bw'oba okozesa sunflower kozesa obungi bwe buti. Ebyo byonna bigenda kubeerayo enkya ku quality chemicals. Naye era still abamu babeera n'ebirungo ebituufu, ate era omutindo gw'emmere ne gubalema okukuuma oba okutuusa, tagali ate awavaawo. Ekyo kisobokera ddala. Osobola okubeera n'ebintu byonna byenkumenyeddawo waggulu ate nga bya mutindo gwa waggulu, naye buli lwolemu okubibalansinga, kyovola bagiyita balanced diet. Nti olina okukola ki? Ate okubalansinga tekitegeeza nti nkwate kilo 10 eza mukene, nkwate kilo 10 eza kasooli. Requirements mu mubiri gwaffe ojja kwesanga nti vitamins bw'oteekamu akajiiko akamu ate kakumala. Nfuna kyovola abantu osobola okukwata ekikopo ekyobuugi, ekikopo kiramba, naye n'oteekamu ejiiko emu eya sukaali, n'okwata esepiki y'enva n'oteekamu ejiiko nga 2 ez'omunnyo. Si nti no esepiki y'enva egere n'esepiki y'omunnyo n'ekiro y'omunnyo. Okiraba? So kati n'emmere ey'enkoko bw'etyo. Ndi bw'oba olina kilo 10 eza kasooli ate oteekamu kilo 10 ez'omunnyo. Kyova olaba nkugamba nti osobola okubeera n'ebirungo byonna byenkugambye n'obigula n'obiteeka ewaka naye ne bikulema okukola ki? Okubalansinga. Gwe musomo gw'enkya tukuyigirize okubalansinga ki? Ebirungo. Emmere y'enkoko. Ate omunnyo obutoje gwe bwetaaga ate si gwe omunnyo gwe gumu gw'enkulu. Okiraba? Kasooli eyeetaagibwa enkoko ento si y'omuno w'enkulu. So kati emmere nga bwe mbagambye erina okubeera balanced okusinziira ku age ne breed ey'enkoko. Bajja kutabulira emmere eya loko ate gwe ogenda ogiwe broiler oba oziwe layers zigaana okukola ki? Zigaana okubiika. So kati gwe mulama gwaffe ogw'enkya. Tugenda kwogera ku mmere, twogere ku ndwadde eziviirako okuwa emmere embi, twogere ku ndwadde singa oba owadde enkoko emmere nnyingi nnyo n'esukka, oba emmere entono nnyo n'etazimala. Ebyo byonna tugenda byogerako enkya. Era nkubiriza abalunzi bonna enkya omusomo gwa bwereere, emmere weeri, tetugenda balumya njala. Mujje tusome tukulaakulanye faamuzi zaffe. Mpuliriza njagala kukujjukiza sabbuuni omulungi ayoza ow'omuti eyeegulidde erinnya ensangi zino mu Uganda yonna n'ebweru waayo. Sabbuuni oyo kati ali omu, Jama White Washing Bar Soap. Sabbuuni ono atukuza engoye mweweevu mu ngalo, alina akawuwa akalungi ate tagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino, ate agula ssente za nseko buseko bw'ogeraageranya ku bbeeyi ya sabbuuni omulala ali ku katale. Bw'otuuka ku kunaaba, sabbuuni gw'olina okwekwata n'otaddamu kulowooza ku mulala ye Lanzo Bathing Soap. Ali mu bika nga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spubelly, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap
asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga. Gwogenda buza lanzo buza jama, buza lanzo buza jama. Atuyinza n'okugenda mu kikuubo Haji gyali mu banafa ba Chapa Enterprises gyali mu bungi sabuni oyo osuubule ogende otusobolereze eri abantu. Sabuni mulungi nnyo gwe atamukozesa mukano simanji wasigalira. Tabula Properties Limited Company batunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini. Bakwanjulira estate yaabwe eyamwera Kachiri Estate Koima Road okuva ku milioni 16 kutuuka ku 2. Nampunge Kachiri Hoima Road milioni 16 kutuuka ku 2. Namusira Mabombwe milioni 25 kutuuka ku 3. Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road milioni 3 kutuuka ku 3.5. Milioni 3 kutuuka ku 3.5. Songa te balina ne Bombo milioni 15 kutoka ku 17. Gayaza Busukuma milioni kilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 kutoka ku 2.5. Amasanyalaze n'amazzi webiri bulungi nnyo. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yatenga n'ekibanja mpulakkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okukwata plotiyo mu bwangu obw'ekitalo. Kuba essimu eri nooti 7 nooti emu 942 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo. Nkujjukiza I&M Bank nkugamba nti mukwano be bannoobo ye banka gyoba weesiga. I&M Bank abo be bagenda okukusitula okuva woli okudda ku mutendera omulala. Sente bagenda kuzikuterekera mu bwesimbu ate bagenda kukuwola sente ezitagenda kukutunza bibyo. Tebagenda kukuteekako kazituka lyawo ate nga bakuyambye emirimu okutambula. Genda ku ttabi lyonna erya I&M Bank onoolisanga osobole mukwano okufuna obuweereza obw'omuggundu. So nga ate nkugamba nti baleese enkola empya eya I&M Bank OTG app. I&M Bank OTG app enegenda kwanguya ebintu. Genda mu ssimu yo mu App Store oba Google Play odownloading app eno I&M Bank OTG app. Egenda kukuyamba okuteeka sente mu banka ng'osinziira ku ssimu yawo w'oli n'ozisukumayo oba n'ozijjayo mu banka ng'osinziira ku ssimu yawo w'oli. Osobola okusasula biiru z'amasannyalaze, mazzi, mwana TV n'ebiringa ebyo, school fees z'omwana osinziirawo ku app yo eya I&M Bank, I&M Bank OTG app. Osasula ebintu obulamu bugenda kunyuma nnyo nga byonna obikolerawo w'oli. Tokyetaaga kutambula oba kulinda. I&M Bank ye banka yo gy'oba weekwata olaba obulamu bwe bwanguwa era bwe bunyuma. Ampuliriza Emmandu sokolida kiika tubuzaayo ziri 14 zokka tuyingire essaawa 2. Bwe tunayingira ku ssaawa 2 nina abagenyi ab'enjawulo bavudde mu bitongole ebiwerako biri ebitongole nga 4 naye tugenda kukwasaganya essaawa eyo nga twogera ku ngeri ya kusimamu ekyobugagga ekya zaabu. Sima ya golodi bingi ebitambulira ku kusima golodi mukimanyi ebiro bino kyekimu ku byobugagga ebiriwo era waliwo ababiyiikuula. Tugenda kubeera awo ku nsima ya golodi naye nga tumaliriza ne banafa ba Quality Chemicals abasangibwa wali ekatwe. Tukujjukiza nti omusomo gye guli olunaku olw'enkya bw'onoogusubwa mukwane ne bannakuyo binaaba bizibu byo singa onoogusubwa kubanga kyo buli kimu bakitegeesa ssaawa 2 ez'okumakya nga basimbula ekyenkya eky'emisana byonna bwebiri nolwekyo genda bakubangule. Naye twagala kwebuuza bizibu ki oluusi ebiyinza okulumba ebinyonyi byaffe singa birya bubi? Webale omutesiteeso olw'ekibuuzo ekyo era eyakatwegattako nyongera okumujjukiza nti tuli ba Quality Chemicals tuyambako abantu okukulaakulana okulabira mu bulunzi n'obulimi. Tuzze obwedda twogera ku mmere era mulimu ebizibu abalunzi baffe bye basanga singa emmere etali balanced. Ebizibu bingi nnyo kuba kati bwe nkwata ku broiler oba abantu abalunda enkoko ez'ennyama tageti yaffe eba ya kukuza nkoko mu bbanga eggere ate ne tuzitunda ku kabeeyi akalungi. So buli lw'oliisa emmere embi togenda kufunamu ekyo ky'oluubirwa okufuna. Nti ojja kwesanga maybe otaddemu nga proteins mungi ate nga wa bbeeyi ne wesanga oliisiza emmere ey'ebbeeyi naye ate tofunyemu ky'obadde okola ki? Tezikuze kuba ennyama era ne bakulonda ne wesanga enkoko z'obadde olina okutundira nnaku 2-3 ozitundidde emyezi ng'ebiri. Eyo eba roosi
so kati emmere embi esobola okukozesa ki rose okuyitira nti enkoko tezikuze. Aba layers ekisooka enkoko zisobola okufa singa olisiza maybe nga bulandi oba kasooli oba nga mukene ayononese, enkoko zisobola okulwala, zisobola okufunamu obulwadde nezikola ki nezifa. Enkoko ez'amagi zisobola okubiika amagi nga manafu nnyo singa ekirungo ng'ekya calcium ne phosphorus tekiriimu mu mmere. Enkoko zisobola okulemera amagulu singa nga vitamini zibuzeemu ki mu mmere. Enkoko zisobola okugaana emmere. Enkoko zisobola okugaana emmere negizira kuba kati tulinamu nga oils and fats zezituyambako n'okuwomesa emmere. Enkoko nazo zirina test buds nti zisobola okutestinga ku mmere ne zigamba enombi eno enebulamu so kati emmere embi etukosa nnyo, era njagala bagamba nti ababadde bawulira kasooli bawulira fishi nti kasooli muceere wheat yengano brandi ebyo byonna bigwa mu gunde ya carbohydrates. Carbohydrates kye kirungo oba ye primary source of energy, kye kintu ekiwa enkoko amaanyi ag'okutambula, ag'okubiika, ag'okukokolima. Amaanyi ago gakolebwa ekirungo ekya carbohydrates. Mulimu nga proteins sobola omusanga mu fishi, mu soya, mu binyeebwa, mu cotton seed cake oba era cotton seed cake buli omu agimanyi. Waliwo ekiwuka insects ezo, waliwo ekiwuka kye bamanyi black soldier fly ezo. Mulimu meat ennyama bone meal, blood meal, ebyo byonna tusanga mu protein. Era protein yetu kye kirungo ekituyambako enkoko okukula oba okuteekako ennyama, okuteekako ebiwawaatiro n'okubiika. Kye kirungo kya protein singa oba toyinaamu ekirungo ekyo enkoko tegenda kubiika, enkoko tegenda kula. Kati mulimu oils and fats nga bwe nabagambye, ezo zituyambako mu kusika ebirungo biyingirewa mu mubiri. It aids in nutrient absorption nti ebirungo ebyo carbohydrate after absorption afuuka glucose ayingiddewa mu mubiri. Oils nga bwe nabagambye nti ayambako okuwomesa emmere, it improves on feed palatability nti enkoko emmere zijagadde. Mulimu vitamins and minerals ezo zituyambako ku magumba n'enkoko kubeera obulungi. Enkoko omuntu ajja n'agamba enkoko zo zirabika bulungi, vitamins fighting stress n'ebirwadde ebirala. Mulimu grit nga bateekamu lime n'obusonko, not only nti zituwa calcium naye zituyambako n'enkoko mulimu kyetuyita gizzard oba enkoko nkulu. Era bw'ogisala nti ojja kusangamu ng'akasenyu kiki akasenyu ke katuyamba nti enkoko bw'emmira kasooli mulamba egenda omwe ne bagikola ki akasenyu ke kagigirindinga ne kagissa. Then ne grit ekirala nti etuwa egumya amagumba ne tufunamu calcium ne tufunamu eggshells ezengumu. Ebyo byosobola okubifunawa mu grit. So gwe awa emmere etali balanced ebyo byonna batogenda kukola ki enkoko tezigenda kubiika, tezigenda kula, naye nga jangu oyige engeri gy'osobola okuteekamu ebintu ebyo byonna emmere neesobola okubeera eri balanced. Kyenyongera okujjukiza abalunzi baffe nti Quality Chemicals tekola ku bya mmere byokka, tuyina eddagala erya buli kika twatikudde nga bulijjo nga bwe tuteera okukola. Tuyina eddagala erijjamu enjoka mu nkoko, enkoko tozidiwaaminga. So tuyina dewormers zonna eza broiler, layer, local, croilers weeziri. Tuyina eddagala ery'omusujja, enkoko nazo zirwala emisujja. Eddagala weeriri. Tuyina eddagala ery'ebiddukano ebya buli kala, red, brown, black, green, eddagala weeriri. Tuyinawo eddagala erisobola okuyambako nga vitamins nti enkoko tezirwala tezikusumbuwawo mu kukula. Tuyina eddagala ery'obuto nti oleesa obukoko bw'okufaamu buwa akadagala kano enkoko tezigenda kulwalako buli kaseera nga woogenda mu basawo okubira omusawo okola kya. Tusobola okuwa eddagala eritangira obulwadde bwonna
n'okuza enkoko zo nga tezifunyeemu obuzibu. Eddagala eryo tetulikolera katwe era waliwo abawulidde nti Quality Chemicals ekola ki eddagala naye ng'eddagala ly'ebisolo tetulikolera katwe. Eddagala ly'ebisolo tulijja mu Germany, tulijja mu Holland ne India. Okay. Era abantu abasinga bayisizaamu amaaso amalagala ga India naye njagala bagamba nti ge maddagala agamu agakyasinze okutuwa results ennungi era mbasaba abalunzi baffe mwetane eddagala lya Quality Chemicals muganyirwe mu bulunzi. Okay. Akadde kaweddeyo no dakiika tusigaza ziringa 2 naye waliwo nafiira ku simu kampulire wangi. Lameka. Eso. Ebo kulamusizaako. Eso. Erinnya lyange nze Sebunjo Omaru Sebo ndi wano mu kibuga ky'Omulodi Sanga lya Algeria kwagiranga mu kibiina kya Democratic. Mukulu Lameka omusomesa oyo yazizza nnyo ayina ekintu kyaleso nti endabidde kya Twitter civic education nti abantu bawano balina ebintu ebimu ebyetaaga okusomesa kati ate zinannyonnyola ku kyemmere y'enkoko nti omuntu ogera n'ogula emmere ate olina akuteekeramu omusenyu ng'ate ekintu okiguze kiri expensive. Kakati neneebuuza nti gwe munnoogi muwadde egende obukoko bwe emufiirize gweoba ofuniramu wa. Okay, kale tweyanziza wangi. Lameka. Eso. Omuduumizi w'amagye. Meja Umaru. Era nkuyise ku Yidi wadde munnanga abantu banna bakunyega. Naye nze gwe nkuyise. Sebo neesiimye. Tunaanywa amazzi kubanga maama wange Mbisa Kabanda ne maama John Sebugwawo bajja kunkola tebankola n'abalala balodumeya baani. Naye nkuyise Sebo tulye ffenna Yidi kubanga oba tunaanywa amazzi tunywe mazzi. Amiina. Waliwo ekibuuzo? Kibuuzo kyembuuza kya mulunzi wa nkoko. Odi ne musajja wange basolo era ajja kunkasikira. Ekayondo Fred. Kakati ekibuuzo kyembuuza okwamira nnyonnyodde bulungi emmere y'enkoko. Waliwo obukoko buno obaita obwenze bwendya enzungu ziri zannema. Kali akalinga akaganda akamyufu ako. Kabiika wembanka njagala okukafutwala obwaffe butamala ne kafuula ng'akaganda nsooka twala ne kafuuka ng'akaganda. Lameka Sebo bwe balituweereza nkuyise ku Yidi. Neyanziza nnyo webali nnyo Meja Umaru. Njagala kwebaza n'ekyazirubinga ennamuŋŋoona kyazirubinga tukoze ekigambo wano azze n'enkoko nga zonna zijjudde bwe ziti buli omu munyonyi kyazirubinga twagala kwebaza Yidi yagigebulidde wano so kyazirubinga muliza waffe ali nnamuŋŋoona awo tweyanziza. Waliwo anaabuzizza omulala ekibuuzo akiweereza wano ku naga nti nze munnaluwero hakumu bodaboda nina obukoko bwakona bwe nfuna emmere entuufu busobola okutereera n'eddakiika tusigazeemu. Kakati okuddamu ekibuuzo ekyo ngenda sooka mu essimu kuba obudde buyinza obutatumala nti essimu gy'osobola okufunako obuyambi bwonna okufuna endagiriro ekuleeta mu musomo okufuna eddagala ettuufu eri 0706 46 34 95. Essimu bw'ogikubako kyonna ky'obuuza tukuddamu. In fact ddamu gye basomere bakubire eddala eyo kubanga kadde kagenze nkuta. Eri 0706 46 34 95. Buli ayina ekibuuzo kyonna ne bweba ebibuuzo 10 enkya tugenda kubiddamu. Ne bwebanga tebikwata ku mmere gwe jangu nabyo tujja kuwa amagezi. Okay. Nkusibudde. Kale webali omutesitesi. Toyanziza nnyo ampuliriza Dr. Gordon Yuno Mulinde tujja kuddingana naye sa Friday jange nakuzo mwezi 4 era obudde bwe bumu era twongera okusoma enkoko. Quality Chemicals boga nti bagenda kukunyweza olina okuva wuuli olina okutereera. Kankomewo ne bana abagolodi oba zaabu. Ampuliriza nyongera okulamusaako yona gy'osinze okuliriza Mandu so dakiika ziri 3 zokka zimaze okula ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olw'olwo nga banakutegeeza nti mu ssaawa eno ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne bannaffe okuva mu bitongole ebyenjawulo naye nga tugenda kutunuulira mulimu gwa kuyikula bya bugagga bya mu ttaka tutunuulidde gold n'engeri gyakwatiddwamu abakulu bavudde mu bitongole ebyenjawulo era nina benjagala bakulamuseeko n'oluvannyuma tugenda kutottola kye tugenda okwogerako kuliko Nakawuma Rosemary avudde mu kitongole ekya Nakawuma tulamuseeko Planet Gold. Abatuuliriza mwena mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Amannya n'eddoboozi erinnya nze Nakawuma Rose okuva mu Planet Gold Uganda.
Planet Gold Uganda chichi? Planet Gold Uganda project nga project ene tekebwamu ensimbi ensi zinaggwedda. Okay. Zitwandise banafa aba Jeff. Okay, kwata mu katujinyonyole maasawo. Yo katujinyonyole mu maasawo. Nina Sebagala David, Sebagala. Neyanziza nnyo. Abawuliriza ba CBS Emando so 89.2 balamusiza nnyo. Amanya agange nze David Sebagala. Nkola mu kitongole kya ministry ekitwala ebyobugagga by'omuttaka n'amasanyalaze. DGSM, Directorate of Geological Survey and Mines. Kitwala kiti ebyobugagga by'omuttaka n'amasanyalaze. Mukola mirimu ky'okusinga? Tutwala byabugagga bya muttaka. Ye Directorate of Geological Survey and Mines kyetukola efe tuvunanyizibwako regulating okulungamya okay enkozesa ensima yebyobugagga eby'omuttaka mu ggwanga lino n'okubinoonya obizuule okay tulina Nakiberu Hajara. Tulamuseko. Balamusiza nnyo abawuliriza b'Emmanduso. Erinnya lyange nze Nakiberu Hajara. Nkwana ekitongole ekya National Environment Management Authority. Muvunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Tuvunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okulungamya, okwanaganya n'okulondoola obutonde bw'ensi. Abannema. Yes sir. Nena Senkai atuddewa. Okay, Senkai tulamuseeko. Senkai ono muyikuzi. Kayikuzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baramusiza abawuliza ba CBS. Amanya Senkai Aruna, Director wa Federation of Artisan and Small Scale Miners. Abakola okunoonyereza n'okusima mu ngeri yaffe yawano. Musima golodi. Kati gusimira ludda wa kirombe kimusimira. Mu district ye Kasanda ne Mubende. Tundu bye Rubali. Oli Mubende yo. Rubali. Okay. Nina Lin Gitu, can you say hi? Obama nyo Luganda. Luganda waluize? Nsolo olwogera. Tulamuseko Lin. Mbalamusiza abawuliza ba CBS amanya bampita Lin Gitu era nkulira ekitongole kya Impact ne Planet Gold Uganda. Okay. Ampuliriza njagala kujjukiza nti omulimi leka kwegumya kubyokungula nti bimala ate ng'osobola okubyongerako bwekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited. Tewali ddagala likaza muddo kwenkana Weedmaster. Bw'okozesa Weedmaster toyinza kuleeta muddo mulala. Weedmaster ye katira muddo era gwonna agugoba ogukusumbuwa mu nnimiro n'etereera. Weedmaster akuyamba okulongoosa ennimiro yo amangu ddala nno n'osiga mu budde ate ebimera byo ne bimera n'amaanyi amakungula ne gaba masukkulumu. Ate omuddo ogw'emputtu nga ennanda, kayukiyuki n'omuddo omulala gwonna tugamba nti balinawo Commander 24D yabisobole bye nabugoyagoya bonna n'abukasukeeri. Kyokka bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 24D gattamu Golden Drop okutangira enkuba okunaazaako eddagala ly'ofuuyidde lisobole okuyingira mu bikoola munda omuddo gwo gukale. Okusukkuluma mu bulimi kutandika na kukozesa bisinga bulungi. Wekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited abesigika era mu by'obulimi abo tugamba nti ennamba emu. Katono nnyo kankomewo tumenyemenye ensonga zino nga tusookera ku kumanya Planet Gold kyeki project gye tukutte olunaku olwali. Mpulirize madusoko ddakiika ziri 9 katusooke tudde Wanna Kawuma Rosemary program oba project gye twogerako eya Planet Gold. Kiki ekizingiddwa mu nteekateeka eno? Abampuliriza mwena project ya Planet Gold Uganda nga bwe mbadde mbategeezezza eteekebwamu ensi zinnaggwedda nga zikulemberwamu Jeff n'ekulemberwamu abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi yonna aba UNEP n'etembeetebwa wano mu Uganda ekitongole ekya Impact kitongole nno kino si kya wano kiri international nga kisinzira Canada
kigwayo nti impact transforming natural resource management. Okay. Nga tukwataganya mu ebyo ebirimu obutonde bw'ensi. Project ya Planet God Uganda ya myaka 5 tutambuddeko emyaka 2 n'ekitundu nga omulamu omukulu kulaba nga tumalawo enkozesa ya machule mu birombe mu basimazaabu nga tuli mu district 7 okuli Kasanda okuli Moroto Amdat tuli Namayingo Busia Buhweju wamu ne Kisoro. Nga tuli mu birombe 11 byose genda kubimenyamenya naye nga tulina omulamwanga bwe nkutegezeza okumalawo enkozesa ya machule nga era tukimanyi nti project weneggwera tujja kuba tujunye oba tuyambye abalombe abasoba mu 1500 okuli abami n'abakyala nti machule wa bulabe nnyo eri obulamu bwaffe n'environment oba obutonde bw'ensi ensonga lwaki twavaayo nga tuyita mu Planet God Uganda okulaba nga tumulwanyisa. Yesebo ogambe impact bebatekamu ensimbi Jeff yetekamu ensimbi nekikulemberwa UNEP ate ffe impact ne tukitembeeta okutuukiriza emirimu gyonna egikolebwa egya Planet God Uganda. Impact kyekitongole kiri kyenkutegeezezaako ekyensi yonna oba ekiri mu nsi yonna naye nga okusingira ddala iffeffe nga ffe abakikolera tusinzira Canada naye nga ne mu nsi endala gyekiri. Yes. Lini yakulembera impact one? Yes, mu Uganda mukama wange Lini Gitu era nga yakulembera ne Planet God Uganda project. Yes. Ye manager ate ye leader. Okay. Yes. Lin, ebiroto byo biri bitya mu nteekateeka gye tugenda okwogerako? Oyagala mu myaka 5 kiki kyolowooza kigenda kubanga kituukiddwako? Mu myaka 5 twagala kulaba nga abasima zaabu abalombe nga tebakyakozesa mercury nga bakozesa equipment waliwo enkozesa endala okujja mu zaabu mu mirimu gye bakola. Okay. Toyaziza Lin kangende wasibagala tugende wasibagala Sebagala abalombe bano mubalungamiza mu ngeri ki kubanga bino byonna n'enkozesa ya machule era ndowooza mwe mubalungamya ati mukozese kino bigwa mikono gyammwe? Abalombe bano ekisooka tulina etteeka etteeka erifuga okusima n'okukozesa ebyobugagga by'omu ttaka mu Uganda. Etteeka eryo baliisa mu mwaka 2022. So mu tteeka eryo mulimu obuwaayiro obulungamya engeri ki abasimi ba gold abawansi abasookerwako bano abasookerwako engeri ki gye balina okukolamu emirimu gyabwe. Okay. So tubawa license gye bayita artisanal mining license. Eyo license gye balina okukozesa okusobola okukola emirimu gyabwe. Naye ate neera amateeka ago genkugambye mulimu neera obuwaayiro obubasaba okukozesa obuwaayiro obubasaba okugondera ebiragiro bya NEMA nga bakola emirimu gyabwe. So tubalungamya tutya tukola sensitizations tubasomesa tugendayo mu bitundu byabwe buli quarter. Government ina sente zeteekawo zitukozesa okugenda eyo gye basimira ne tubasomesa. Abasinga twagala abasinga bali informal tebakolera wansi w'amateeka. So ekisookerwako tubasomesa balabe emigaso egiri mukolera wansi w'amateeka. Okay. Mubatuukako? Tubatuukako ne mubasomesa? Tubatuukako ne tubasomesa. Era nga tukolagana wamu ne mukyala Lin oyo muntu mugagga nnyo atuyambako nnyo mu by'essente. So mubadde ku ground kubanga tubeera ku ground mu media mbadde sibalabayo lozerero gwe kusoso kubalabako wano badde sibalabangako tuchogerako wabweru mu media tugezaako okubatuukako naye tubadde ne bias
nga tusinga kozesa lulimi lwa luzungu. Okay. Naye kati olwokuba mining ali ne mu Central Uganda wano. Mu Buganda. Ne mu Buganda. Ali mu Buganda. Omanyi kigambo Central Uganda bayinenge gye babigize bonona. Ali mu Buganda wano. Ali mu Buganda wano okusima gold kati ensonga lwaki tutandise okukola program zino. Okusomesa abantu n'okubatuukako. Ogenda nti mubamazemu ebbanga. Lwaki mubanga mubamazemu ebbanga basigadde bakyakozesa machule? Tebabiwulira bye mbasomesa? Machule ono abantu abamu bamukozeseza ebbanga ddene. Kati ate ebizibu bya machule si bye bizibu byofunirawo ebiragirawo nti omukozesa leero ogenda funa obulabe. Tugenda funa obulabe. Obulabe bwe obulaba wayisewo emyaka mingi. Kati abantu betusomesa bakozeseza machule emyaka 2, 3, 4 nga talaba kizibu kyonna kyafunye eki obulamu bwe. Kati gwe newo omugamba nti kino kyokozesa kya bulabe eri obulamu bwo agamba nga nkikozesezza ebbanga lino nga siina buzibu bwe nkifunako. So ekyo ekizibu bwe kiri nti abamu balowooza bye tubagamba si bituufu naye nga obulabe bw'amachule ku bulamu bw'omuntu bw'amaanyi okuba nti tebulagirawo. Oluusi mu kukwasisa amateeka mubeeramu ebibonerezo n'ebiragiro. Nti singa kugamba nti tuuka wano ku ssaawa 2 n'otuuka ku 2:30 nga puroguramu etambuddeko eddakiika 3 sente zo ziba potiya mbanze nkusiibudde. Kaakati eyo mu field mateeka akyagaluŋŋamya bano n'okuteekesa mu nkola bye mubasomesa biragiro ki ebiriyo nti bw'otakola kino teeka bweriti bw'otakola kino teeka bweriti? Mu tteeka eryo lye nkugambye erifuga okusima by'obugagga by'omu ttaka. Etteeka eryo lirimu akawaayiro akagaana okukozesa machule mu ggwanga lino. Machule ye nga gavumenti twamuwera era tebakkiriza mukozesa. Naye kati woba oluŋŋamya mu luzungu kye bayita economic activity oba ekintu abantu kye bajjamu essente zibabeezaawo olumu oba olina obbawo obudde ne bayiga ebiseera ebisinga ate bw'obeera omukambwe ennyo ate era ekivaamu olumu tekiba kirungi. So tutwala obudde bwaffe okubasomesa n'okubawa time to adjust bakyuseemu. Alternative yandibadde tubaggalewo naye ba miners mu Uganda kirabika tulinamu emitwalo nga nkaaga egy'abatizano abo abasimi ba gold bamukono. Kati wogamba nti ogenda kuyimiriza abantu abo nti baganya okukozesa machule mubayimiriza omulundi gumu enkya sebagala ayinza obutatambula ku nguudo z'Ekampala. Tubaleke bakozese machule baffe tetubaleka kufa kyova olaba leero tuli wano. Tetubaleka kufa tuyina obbalaga nti kyebakola kirimu obulabe nabo ne balaba obulabe obwo ne bakivaamu naye nga nenate ewalala tusiba kubanga machule oyo tebamukolera wano mu Uganda. Machule oyo ali imported. So nga gavumenti tutaddewo waliwo nati ze tugenze tusiba ava bweru machule kitegeeza jayita okuyingira kyekizibu kiringa obutimba bw'ennyanja. Tugenze tusiba twagala okendereza ddala ne machule ayingira wano mu Uganda. Machule akola biki ebirala ng'ojjako okusima gold? Machule ayina medical applications waliwo mu malwaliro eyo balina bye bamukozesa ebirala mu malwaliro ne mu laboratories ezimu ayinayo applications. Ampuliriza embeera bwetyo bweri. Senkai janguko ku ntebe ya Rose eno. Rose dako wali Senkai ajja wano. Njagala nnyo tunyumye nga nkulabako kubanga kati mwe mukozesa machule ono babalabula naye temuwulira kanyakunyirira kiwalaata naye nga machule. Senkai lwaki mulemedde ku machule? Machule tumulemeddeeko naye nenteekateeka wansi ey'okusima obutali mu butaba mu mateeka ebadde tekwatiddwa bulungi. Musimanga bwe mwagala? Enkwasa y'amateeka kuba tubadde tutaddewo enteekateeka nga mukulu Sebagala bw'agambye ne tusooka tuwandiisa abantu abali mu mulimu ogwo
ne tutegeera n'ebifo we bakolera naye kati luli ekibadde kiganyi toyina bwogamba muntu nti nno tokozesa machule negyakolera nga tomanyiyo okay so mukulu Sebaggala ne Plant Gold one Plant Gold studio mwami Sebaggala ne bavayo mu office babadde batudde mu office badde oyogedde no butuufu babadde bali bawuba ntebe nga wendi bawuba ntebe naye kati gye tuli nabo ffenna twafunye abatu kuonerako mwafunye abazukusa ampuliriza oli ku Manso machule mumukozesa mutya mu Birombe machule adda akozesa machule akwata gold mu bwangu ennyo atya ettaka lyonna kati tuyimbiremu ku processing abo bera kwaffe tulaba mukka wansi ne musima ne muvayo n'ebitaka ne mutandika okubyoza kati machule mu applyingira mu wakibeera kitya machule oba basimye wansi oba basanze ku lujja waggulu machule wasangira gold amukwata eringa magnet amukwata n'abeera naye oli n'atwala wasinga ddala okuba obulabaawo n'agenda ayokya machule obuzibu abiri mu bitundu nga bisatu osobola omusanga mu kyuma n'omusanga mu mazzi ne mukka sokolekeddamu awo osobola okumusanga mu kyuma ng'ali mu foomu eya kyuma okay n'abeera mu foomu ey'amazzi n'abeera mu mukka kati ono bw'agenda n'amwokya nga afuumuka mu bbanga nga golodi asigala awo bonna no bubaddi kakati ate bubanga ya kyuma oteekayo kyuma ne bujjanga bugolodi bwekwata ku kyuma ogali mu fomo y'ekyuma amazzi n'omukka naye wano wakwatira wano wabeera amazzi wakwatira bano bamukozesa ali mu liquid form bakozesa liquid form bamugatta mu mazzi ge boozesa ettaka lino lye mwoza ate bamugatta mu mazzi bwe bamala okwoza gold olw'okuba azitowa akawansi mu bbaafu okay kati bamala okujjako biri ebirala ne babiyiwa ettaka eryo eriba lisigaddemu ettono libeera mu gold ng'alimu n'ebyuma ebirala naye kati eyo gye tuyita concentrate eyo ogikwata n'oteekamu machule kati machule akwata gold gwe ojjamu ng'ajjamu machule ne gold ye kati biri ebirala ne bisigalawo kati okujja gold ku machule kyavaamu okya wamwokya aevaporatinga mu luzungu kigambe afuuka mukka oyo kya gold machule n'afuumuuka nosigaza gold ng'ali pure naye gy'afuumukidde era bw'atuuka mu bbanga n'asanga olulagala oba ekirima ajja kutuula okwo addeyo mu foomu ye gye yabadde omukka bwe gugenda ne gutomera olulagala waggulu ng'addamu anywera wasanga conditions ezimu fuula ekyuma sezimufuula ekyuma ezimunyogoza wadda mu temperature eri before gye yabaddemu nga tannasaanuuka ng'afuuka kiri kye yabadde gaddamu akwata kakati gwe golodi omumaze mu bbanga ki bwana Senkai myaka 7 ng'osimira lubaali lubaali eyo natuka nesatuka mu Birombe naye Uganda yonna tali lubaali yokka akakkanyamu lwaki temukkiriza kulungamizibwa ate nga abaminisita batugenda nti bafaayo okubalungamya naye muwalira abamu bawalira naye ffe nga federation tubadde tukwasaganya nabo mu kulaba nga batulungamya era mu kulungamya okwo tugezezzaako naffe emisomo mingi n'enteekateeka nyingi eziraba nti machule akola ki tumufiisa era ebitundu byaffe tetukyamukozesa erubaali si lubaali yenna eri ezaffe eza federation enkola ya machule twagijjawo federation abamu bakyagyesambye ebakyagyesambye kuba eyagala nnyo okutambulira mu layini temwagiyunga ne ministry nti kati tteeka buli omu alina okugibaamu byammwe mwabitandikanga mmwe twabitandikanga ffe ministry tebimanyi ministry ebimanyi kubanga bano ffe twabagamba okusobola okukola ne gavumenti kyenkugambye nti bali abantu mu Uganda balinga emitwalo abantu balinga emitwalo 6 kati tosobola kudiringa n'abantu mitwalo 6 ng'odiringa n'omu lwaki abala tebagirimu lwaki siteeka kati
fenga government nga wolaba weba implementinga weba kola project y'emyoga naga mukole ebibiina kati mu bibiina ebyo government esobola okukola ki obayamba kati ne batizano miners ebyo betwabagamba bakole ebibiina ebibiina byangu okwatagana nabyo okusinga okwatagana n'omuntu sekino ampuliriza katumule katono nkomawo tunyumya mbozi ya Golodi bino bya bugagga temuvaawo ampuliriza Emmanuel Sokolida chika 26 zimaze okuta kusawa 2 ezekiro ky'olunaku olwalero njagala kujjukiza nti ministry y'ebyobulamu etegeeza abantu bonna nti ekirwadde ky'Ebola kikyaliwo era buli muntu asaanye okubeera obulindaala. Ebola nno asaasana singa okwata mu malusu, omusaayi, omusulo, empitambi, entuuyo singa n'oli atanakana obikwatamu ng'alina Ebola oba akawuka k'Ebola mukwana ajja kukukwata. Obubonero bw'Ebola bungi kuyinza okulabira omuntu nti amulina: omusujja omungi, okusesema omusaayi, omutwe oguluma, okulumizibwa mu binywa, embiro singa ovaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo omuli amaaso, ennyindo, ebibuno, amatu, ne wafulumira oba ofulumira mu bitundu ebyekyama ebirala nga bivaamu omusaayi, omanya Ebola nakukutte. Weekuume n'abantu bo muleme kukwatibwa Ebola. Weewale okukwata mu bintu ng'amalusu, omusaayi, omusulo, entuuyo, yadde singa oli abatanase tobikwatamu kubanga oyinza okubuuka n'akawuka. Naaba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi amayonjo singa okwata mu muntu ku muntu alina oba ateeberezebwa okubeera n'obulwadde bw'Ebola. Genda mangu mu ddwaliro singa gwe oba omuntu omulala yenna afuna obubonero bwefaananyirizaako obwo bwe nkugambye obw'Ebola. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu etali yakusasulira eri note 8 10 note 6 oba sindika obubaka bwa SMS ku you report oweereze ku 85. WhatsApp namba nayo weeri osobola okuteeka obubaka mu bwangu eri note 7 note 9 10 5. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwako ekitongole kya UNICEF, WHO ne Plan International. Abamirage Tiles olw'okwagala okwongera okwanguyiza bakasitoma baabwe empeereza ennungi baguddewo Mirage Emporium. Kifo kimu ate nga kinene bulungi ate nga buli kiweetaaga mwekiri ekikwatagana ne tiling. Bakizudde nti bakasitoma baabwe babadde babonaabona okugula ebintu mu bitundu ebyenjawulo awono ne bagatta amatabi gabo gonna kati balina ettabi erimu gaggadde nga ettabi eribadde ku 6th Street baligadde. Buli kiweetaaga omuli sanitary ware, tiles, adhesive, water heaters, ez'omulembe n'ebirala byonna obifuna mu kifo kimu kyokka bwe kiti awo ku Mirage Emporium nga kyekifo kati ekisinga mu Uganda era buli kimu okimaliraawo. Ate mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu byonna gisaliddwako. Mirage Tiles esangibwa we Bugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bati, Chinatown ku Goodwill Complex. Genda bakuguze byonna ebikwatagana ne tiles. Okumanya ebisinga obakubire ku note 75 43 45 6 oba note 779 89 399. Gavumenti ya Uganda era ng'eyita Ministry y'ebyobulamu etegeeza bana Uganda mwenna nti okutandika n'omwezi ogwokuna n'ogutandika ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja omwaka guno egenda kutandika okugema abaana omusujja gw'ensiri. Abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagenda kugemebwa era buli mwana wakufuna dozi ziri 4. Eddagala lino lyakubeera mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini ate nga nno lya bwereere. Abazadde ssaako mu abalina abaana be mulabirira mukubirizibwa okutwala abaana bano mu malwaliro agabali okumpi. Ministry eddamu okujjukiza Bannayuganda nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era gusobola n'okuviirako omuntu okufa. Ffenna nga tuli wamu tusobola okutaasa obulamu n'ebiseera by'abaana baffe eby'omu maaso. Gavumenti yekutegeeza ensonga zino ezisiza mu ministry ey'ebyobulamu. Nina wanatannaba kwogerako Hajati Hajara Nakiberu. Sanyusa okulaba. Twogere ku bigambo Muzinda Lugonga gwekuttemu katono. Okay, kati nkuwulira bulungi. Nema kati tuzze gye muli. Yes sir. Batugamba nti machulono wa bulabe eri obutonde bw'ensi n'ebiringa ebyo. Bwekiri. Ddala kituufu. Kituufu nnyo ssebo. Wabulaba ati kakati okutandikira ku mwami Senkayi nga bwannyonnyodde engeri gye bakwatamu Mercury n'amusumulula n'amuyiwa mu mazzi agali mu gold. Abasinga asooka n'anaalizaako awo Mercury oyo n'ava mu bbaafu n'agwa wansi. Bw'agwa wansi n'akulukuta n'asanga emigga. Kati watuuka okwokya
bwamwocha bwati n'afuumuka omulala agenda mu bbanga. Okay. Kati mu butonde bw'ensi mwina waliwo ettaka, waliwo emigga n'empewo bye biyimirizaawo obulamu ku nsi kuno. Kati bw'obeera ng'omubuusizza n'agwa mu migga n'ayingira mu ttaka n'agenda ne mu bbanga, yenna sisitimu yonna erina bwekosa obutonde bw'ensi etya. Ono agenze mu bbanga bw'obeera tomusisse gwe mwennyini n'omuyingiza gw'oyokyezza, enkuba weeneetonnya ejja mukwata emukulukuse emuyingize mu migga. Mu migga eyo wansi ffenna gye tugenda okujja amazzi ge tugenda okunywa. Maculo ono kiyise kirungo ekitakyuka mu butwa bwakyo. Okay. Nti woogisanze wano bw'ogenda ogisanga n'ekkongo weeba yakulukutiddeyo. Okay. Era n'obukambwe busigala bwe bumu. Kati bwonna amusanga mu mazzi ngenda kumunywa ayingiremu. Agenda kunkosa nze ng'omuntu kuba amazzi gali tubeera tugonoonye. Okay. Bwenna amusika mu mpewo agenda kuyingira direct mu mawuggwe. Oyo naye annyingire. Bw'akulukana n'agenda mu migga. Nja kumusangayo. Mu migga eyo w'otaamusange mu mazzi ga kunywa. Nja kumusanga mu byennyanja. Ogenda musanga mu byennyanja. Okay. Oli empuuta mu Lake Victoria naye ng'empuuta eyo erimu mercury. Kati eryoka akuyingire mu mubiri. Gwali direct naye gwamunaabiramu engalo amusizaamu. Ogenda kufuna obubonero. Mwami Senka yajja kunjulira. Balina obubonero bwe balabye. Mu myaka omukaaga gw'omaze ng'okozesa mercury omusanvu. Oyina gw'olabye ng'olususu lwajja. Kuba akozesa emikono gino n'ayita mu lususu mercury namwe ayitamu. Bw'obeera onaaza bw'oti akuyita n'ayingira mu mubiri gwo ng'ayita mu lususu n'asooka atta cells ez'omususu ezo n'ofuna ng'ebikalakabbwa. Ezo sayini za mercury. Bw'obeera oli awo n'owulira ng'ekifuba kikkolokoota gy'otamanyi gye kivudde wamuyingiza n'omuyingiza mu mawuggwe. Obwo bulabe eri omuntu. Kakati w'osigala ng'okyamukozesa n'otandika okulaba obulabe obulala obukozesa sisitimu ey'omuntu atandikira ku bwongo mercury. Yes. Butya nga tokyajjukira. Bw'atambula n'akuyingira omunywedde agenda kuyingira mu sisitimu ye ya nervous. Akwate ku bwongo. Mu bwongo obwo ogenda kutandika okuwulira ng'oluzinze balance. Ojja kuwulira Mwami Senka yampa obujulizi nti waliyo abakankana. Tulowooza buko kumbe mercury. Munnaye mercury ebbanga ly'omala ng'omukozesa. Akusigalamu mu mubiri tavaamu. Kaakati w'ogenda okula otandika okufuna endwadde ez'omutima. Enkosa ez'omutima, ebibumba. Kabonero kalaga nti wasika mercury oyo n'omukozesa. Maanyi ga kisajja poteya. Otandika okuzaala kati nno wekikwata ku mukazi ow'olubuto. Okyayinza ovaamu olubuto n'owayiriza mujjawo. Munnange yabeera mercury oyo gwe wakozesa. Kuba kiraze nti mu birombe 45 ku 100 mwaliyo abakazi. Bakazi? Iye. 45 ku 10. Abakazi nno tukoze. Beboze ettaka. Okujjamu. Bwe kiri. Kaakati bw'ayoze ettaka agenda funa olubuto luveemu. Agambe munnaye mujja wange. Bw'abeera amuzadde omwana oba oli awo azadde tannatuuka. Oba oli awo omwana oyo amuzadde bano abaana bazimba emitwe abalina amazzi mu mutwe. Ebyo na mercury asobola obbireeta. Kaakati munnaye gwali eyo mulombe ng'okozesa mercury nga tonnaba kuwaayiriza ddogo na birala sooka ogende weekebeze. Kuba nema yakola okunoonyereza n'eraga nti ddala mu districts ezo ezaali zikozesa mercury mu 2019 n'eraga nti mercury levels eziri mu bantu obungi wa mercury mu balomba abo nga ddala nnyingi. Era nga bamu batandise n'okufuna ki okukosebwa okwo nga bitandise okulaga nti bannange kino kituufu bwe kiti. Yesebo alimu buto bwangeri kyo obuyingira olususu ne lubutta ne lugira ne lujjamu embuto ate na buto bwangeri kyo bwolimu. Mercury ye enkola ye bwe tutunira mu lunnasayansi tasobola kufuuka kirala nga bw'onoogamba nti bwe naagatta omunnyo na kino njafunamu kino ekitali kikambwe ennyo. Mujja gujja kusaanuuka afunemu obuwoomi ate gunnyambe. Nedda. Mercury asigala n'obukambwe bwe ate teyeegattako kintu. Kwegamba asigala ng'obutwa obutavaawo. Ate bw'ayingira mu mubiri. Bw'ayingira mu mubiri? Tavaamu.
tavaamu kyovolaba wayingira mu kyennyanja omuliramu tafuluma kasita ayingira mu mubiri oba mu kintu kyonna ekiramu tavaamu bwekiri ekibuuzo ekirala nja kukibuuza mu maaso awo nga tumalisa kansooka enzira ewa Senkaayi ono ddala kuliko bana abakoseddwa abalina ebikalapwa nakingo balabako nti buzibu bwa Machule n'abakankana abamu ne mu detectors tebakyayitamu detector era bw'ayitawo ekaaba balowooza alina bbomu kumbe Machule bamwaza nengwe bayinza zimala ku mubiri naye nga singa tukuyisizaako wali ne tulaba nze temuli nawe wadde oyinza okusigalirayo nga Machule akutabuseeko enkola endala ez'okuva ku Machule in fact nga sinabona kujja ku ekyo nema mukozeewo ki okukyusa embeera eno kuba kati mwemumanyi obulabe obutonde mu buvunanyizibwako mukozeewo ki okukyusa omuzannyo guno embeera eno mu ntandikwa yonna nemanga yo evunanyizibwa ku kwasaganya amateeka yakola etteeka erya chemicals erirungamya ebintu ebyo byekikulanga ekyo ebyobutwa ebiyingira mu ggwanga nabwe kityo nga bwobeera nga okozesa mercury takkirizibwa ekyo kimu ne wobeera ng'oleese okusaba ku munnema ng'oyagala certificate zino ez'environment kasita onnyonnyola nti ogenda kozesa mercury awo wetukoma bwe tukoma awo certificate ogifuna ne tujja ne tukusomesa naffe tubeerayo ku site sebo ne kulungamya abantu bwe tuba tuzze okuinspectinga okulaba mukola mutya tujjayo era kati ekisooka mu artisanozi bano tukyaba budaabuda tukyaba mu mbudaabuda eyo twagala okumanyisa etteeka lino nti gyeriri ne twagala ne tumanyise n'obubi obuli mu mercury naye kati ekiraga nti abantu kati batandise okutegeera obubi babumanyi n'etteeka weeriri mu maaso awo tugenda tandika okukwasisa etteeka yesebo kasita mulina omugagga Lin ajja kudda wano omukatikiwo obudde nsonga muzitegeeza abantu bintu bitegeerekeke Senkaayi enkola endala bazibasomeseza kituufu esobola okukola okuva ku Machule bazitusomeseza naffe ne tuvaayo n'ezaffe nkola kizi kati ezira oluga nti eno tuzikozesa nga tukozesa Machule waliwo amazzi gravity separation amazzi gokka tulina kirala kyotadde sebagala eryeti eyo gravity separation physics ekyo kiri kye wannyonnyodde kyolaba nti okwata ettaka n'oteekamu amazzi kati ettaka eryo we libeeramu ekyuma gravity kitegeeza ekizitowa ennyo kikka wansi ekitazitowa kisigala waggulu kati mukwoza weebati amayinja n'ettaka ebitazitowa amazzi gakola ki gabitwala naye kati kiri ekyuma ekizitowa ne kikka wansi ne kisigala mu bbaafu ekitegeeza golodi azitowa akka wansi lwakuba nti ekyo kitwala ku budde tekyanguya nga Machule waabwe kyanguya naye kye kijjamu kitono okusinziira ku kisobola okuvaamu ku golodi omu agenderamu naye enkola endala zibaddewo ng'eriwo endala waliwo eyo waliwo eya borax yani borax naye agenda ne gravity naye waliwo eyo reaching ku Sebagala kituvunira Sebagala borax yani kufumba borax waliwo chemical endala gye bayita borax kati yo teyina buzibu na butonde bwansi so eyo gye tubadde tubagamba okozesa naye ekizibu kyayo nti yo akasente oba weetaaga okubaamu nakaki nakanji eri ya bit ya bei naye nga nayo ekola bulungi n'ogitabikamu naye emusika ekwata bulungi naye obuzibu obusinga obunene bubadde businga okuva ng'era abakulu bwe bannyonnyodde bajja ne batugamba ekintu kino kibi kirina obulabe bwekiti naye nga tewaliiwo kyebaze nakyo nti mwandivudde ku kino nemudda ku kino kati tubadde tugezaako enkola ezaffe nnyingi
ezaffe nyingi lusi ne tuzibatwalira ngera mwami Sebagabo agambye olusi bajeti zaabwe bamu n'ebizibu tebalina sente kati ero lujjanga ga borax kya sente ki nyingi kakati awo ne enkolo luzimu ne zitatambula okay kati waliwo enkola gye twataddewo gye twakoze yaffe yo tekozesa machure ate nga nyangu nnyo bagiyitani mu lufuutifuuti bagiyise micro reaching kakati okola obutini ne tugikola nga ffe tukozesa amasannyalaze okukwata golodi oyo jinyonyo tufumba mu butanka ne tukozesa kemika endala ezitali za bulabe kwenkana machure mu tanka ng'ofumba ki oleetaga n'amazzi gomaze okwozaako oleeta ettaka nga bw'olijjemu wansi n'oteekamu lime ne tuteekamu chemical cyanide kati bwe tugikozesa ebintu gold esaanuula gold n'afuuka amazzi n'afuuka amazzi kati bw'afuuka amazzi tulinawo box bagita electrowinning box gold abeera tafuuse mazzi olabanga wooteeka amazzi mu nga wooteeka amazzi mu sukaali kati amazzi ago ne gadisolovinga sukaali nakwata ekintu kati neyo chemical gyatayagala kwogera kiteeka mu ttaka ekkirizibwa eri regulated ekkirizibwa amateeka ekkirizibwa eri regulated cyanide bagitani cyanide okay kasito jogedde kati ewe fwe tugikwasa ne tukozesa amasannyalaze system bagita electrowinning okay tukola electrowinning box ojjukira electrolysis gwe wasoma mu senior munyonyole banga ddene electrolysis oyisa amasannyalaze mu solution oba solution kyeki solution kitegeeza ekintu ekirimu ekitabule kati amasannyalaze ogayisa mu kitabule mulimu kyetuyita mu luzungu cathode ne anode okay kati amasannyalaze ogayisa ku side emu gold n'agenda n'akwata ekyuma ekirala kyotadde ku side endala okay kati obamala ne bajjamu ekyuma ekyo ne bakiwalakata ne bakalakatako golodi naye bantu gamba nti osobola okusima ebisawo n'ebisawo by'ettaka nga temuli yadde ka golodi naako kakati oba ogenda kufumba bitaka byenkana kibaddewo nefe mu federation tubadde twasooka nufuna ebizibu nga tugoba mu birombe mu 2017 president yawa ekiragiro tuveeyo mu kujja mu kwetegeka tubadde mu kuyiga ngera mu kusibaga bage batusomesa tutandika okukola exploration tumanya nti wano waliwo wano tewakola ki kati ekyokusima awatali si kyangu kati tubadde tuseeko musooka ne mupima namanya nti wano gye kali akantu kakaabi tuba nti obungi buyinza okuba sibe naye butumala ne tugenda naki okay temukyakuba kalunga lulimbu lulimwagiranga ebisawo nga teri kantu ng'amaanyi ge gabasalako ampuliriza eddakiika ziri 44 zimaze okuta ku ssaawa 2 njagala kujjukiza airtel ekugamba nti mukwano kekkereza datawo apps nyingi eziri ku ssimu okwo nga zitambulira munda eyo zinywa datawo nga tomanyi beera ng'okebera ate tukugamba nti airtel ekuleetedde data packages nnungi nyiga star 10 hash olondewo ekyokusalawo ekyokubiri star 10 hash olondewo ekyokusalawo ekyokubiri kati ogule data owa wiiki ogula ow'omwezi obulamu bunyume ng'osaasanya kitono ate n'oyingiza kinene buli lw'onookekkereza ensaasaanyayo ogenda kwongera kutereera airtel the smartphone network nkujjukiza I&M bank eno mukwano gy'ogwanidde okwekwata bano balungi bagenda kuterekera ssente z'obulungi ate bagenda kukuwa amabanja balon ezitagenda kukuteeka ku pressure osasule mu ddembe ate nga bweyongera okukulaakulana I&M balese n'ekipya balina I&M bank OTG app eno genda mu app store mu simu yo oba Google Play odownloadinge I&M bank OTG app egenda kukuyamba nnyo osinzira wooli ku buliri bw'ewaka oli obona abaana n'osukuma ssente mu bank aba abaana ne bayoya ice cream n'osikayo baga nti tugende tweyagale
nga byonna byonna okolera ku simu yaawo. Osobola okukozesa app eyo nosasula bills zonna, mazzi, masanyalaze, TV, kusasula sente za fees w'abaana byonna ng'okozesa I&M Bank OTG app. Ebintu bigenda kwanguwa nnyo. Genda mu App Store oba Google Play odownloadinge app eyo, obuweereza bugenda kwanguwa obwa I&M Bank. Bono oba nabo ebintu bigenda kunyuma nnyo. Njagala kujjukiza ne Honest Estates Developers Limited balina estates nnyingi, kati balina empya, bano batunda ttaka. Balina empya kuliko eya Nkowe Gayaza Kikubampanga, balina Nakawuka phase 3, Gayaza Chiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku lugoluddo lw'Ehoyima, balina Nasa na Bujuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina 0 phase 4 ne Salutaba Expressway, balina ne estates e Namugongo, omuli Namugongo Sonde, Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza ne kibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankesha Building omwaliro ogusooka. Weesige Honest bano b'amazima. Essimu kw'obakubira esooka eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Nkujjukiza nti okyali ku CBS FM Emmanduso, nze Kalule Lameka, programu kkiriza Bagaana. Ndina abakulu twogera ku nsonga za kusima kya bugagga ekya zaabu gold. Bakugamba nti machule mubi nnyo, tokozesa machule gwe omulombe, togenda kukoma kwerwaza gwe wekka ne n'abakuliraanye ate n'obutonde kugamba ogenda kutta ensogi malewo singa n'okwata machule n'omukozesa mu kirombe. Katuumulemu katono tukomewo ate mu dakika ezisiririza oli komando. So dakiika tusigazza ziri 9 zokka tuyingire essaawa 3. Abakulu bano mbatendoza kafune ebibuuzo nga 1 2 3 tumbewumbe. Wangi CBS. Hello CBS. Wangi sebo. Wangi kale ono ndowooza tali stede. Matovu Richard kale kansuka. Wangi Lameka esebo bambitameja omuludumizi w'amagye g'ebugolo bisebo nasibye naawe leero. esebo Abakulu obaleese era banyonyodde bulungi. Waliwo akantu ke banyonyodde ate akabuzeemu. ate akabuzeemu ogenze nako tukanyonyodde naawe. Lutaya Meri Kigezi Madugomba agamba kyembuza abakulu abo abaana abasima golodi mu kirombe obulamu bwabwe tebubeera mu matigga. Waliyo abaana ababaayo. Wangi kamwene nyindo zisimu yange erabika erina mu ttagali. Richard Matovu n'agamba nti we bali kuweereza abantu abo basima zaabu naddala ku muliraano ebukuya bamukwasaani era mu mbalira y'eggwanga budget nga tetuwulira ssente zivuddemu loze bino. Wangi Lameka ate wangi waliwo atapinga esimu yange bambitameja omuludumizi w'amagye g'ebugolo. Ewaffe eno waliwo abaava wano ne bagenda ekkujo ne batandika okusima golodi. Manyi waliwo jjajja wange bamuyita Zimula yagala okwesimba eyo jjajja Zimula eyo ebukuya. Naye bagamba kate golodi mu bibanja by'abantu omwali golodi abantu babagoberamu bwereete babasasula. Mwabagolodi abasima golodi abantu mwabagobaganya bugobaganya oba mwabasasula. Bagamba abantu bakomperenze nina abantu bemanya abasima golodi. Naye bagamba nti buli ate twayibwemu yokka yeeri sijja gyogera ndowooza enfaanana ennyindo naye eri wansi eyo yeeriyo yokka yesigolodi waayi we bali kuweereza sibula. kale tuyanziza kale kanyongereyo kimu kyokka. Lameka Wangi sebo bali okuweereza eggwanga esebo tumbudde Emmanduso. Ono ye Sendawula Embuya, ono Mugizagiza Nakawa. Embuza ku bantu abo sebo goda asimibwa Uganda wano Uganda. Naye ate abantu abasinga bafuna mu kintu ekyo badeke sibaziba nga mu Mbuya bagirawo ekintu ate bananyiniwo
babago obugobi temulipota ku mugabo ogwo lwaki kale tweyanziza nnyo kansooke ne Rose komoko mu ntebe yo katono katutumbawumba buli akwata omuzindaalo mutamaze okusiibula kubanga akadde katugase. Rose ebigambo tubiwulidde n'enteekateeka empya zizze kaakati kiki kye twetaaga mu balombe bano obubaka gye bali? Abalombe mwena abaliyo tubategeeza nga Planet God Uganda tuli bamalirivu okukolagana amu nammwe ng'ekisookera ddala enkola zinenya mu stade mu nkola mwewandise mu mateeka okuyita mu cooperative society ate musabe license. Ekyokubiri tuyine essuubi oba enteekateeka okulaba nga tubatuusaako abantu abagenda okubawa ssente. Omulimu gw'abalombe gwetaagisa ssente nnyingi. Tugenda bayunga ku banka bafune ssente. Ekyokusatu tubasaba mwena abalombe abali eyo nti enkola y'obutakozesa macule olwedde kati eri wamu naffe tugirina wano mu Uganda nga tugenda kutambulira ku nkola Buy Uganda, Build Uganda. N'enkola esembayo oba kyenandise ekisemberayo ddala oyo yenna akyali ng'okozesa macule fuba okulaba ng'oyambala gloves cementi nga akadiba k'okukoyolezaamu oba wabula ate basigale nga bamukozesa abakyamukozesa twewala obulabe buno kuba kansa akyaliyo yadde mbagamba nti tulekeraawo naye manyi nti mukyamukozesa nno n'olwekyo ng'otonnaba kutuuka ku nkola eno emugirawo ddala tukusaba busabi fuba okulaba omukyala ng'oyinya mu kadiba yambala gambutusi yambala overall making sure nti engalo zo mulimu gloves tekako elementi n'akakookolo ku mimwa. Nsigadde ndina Kauma Rose ku lwa Planet God Uganda ntumiddeko abalombe bonna mpozi n'omwami wange kansoni sijja kumwogera naye nga yemanyi nsonga za byakwerinda sebagala kusekeredde sebagala ekigambo ekisembayo ekigambo ekisembayo gavumenti ya Uganda erina enkola gye bayita biometric registration of artisanal miners. Tugenda tuwandiisa abalombe n'abasima gold mu Uganda. Abantu bali mu mulimu ogwo bonna tubakoowola okwewandiisa ne gavumenti tusobole obbamanya tusobole obbateekateekera obulungi nga gavumenti n'okubatuusaako enteekateeka za gavumenti. Nze mwami David Sebagala ni musajja neddira Fumbe tumidde mukyala wange Florence Mambeya kwali awuliriza ampuliriza nga tuwumbawumba kugamba nti mu bulamu bw'ensi eno tukola nnyo okubeezaawo famire zaffe wamu n'okukuuma ebyobugagga byaffe bino byonna kubituukiriza obulungi weetaagisa insurance era ogyetaaga naye ogitegeera bulungi. Aba Insurance Training College beeyama okusomesa gwe mwennyini otegere kye bayita insurance n'emigaso gyayo. Oyagala okusoma okufuna omulimu mu bitongole bya insurance ebiri mu Uganda oba oyagala okutegeera ngeri insurance gyekolamu genda ku Insurance Training College bakubangule kubanga balina amasomo ag'enjawulo ate nga osomera mu budde bwo. Basangwa ku Block A Victoria Office Park Ebukoto ojja kubasanga waawo. Bakyalire ku mitimbagano balina www.itc.sc.ug oba email eri info@itc.sc.ug. Bakubire ku simu eri noti 417 335. Insurance Training College bagamba nti mukwano kwatagana nabo ebintu byanguwe. Hajjala nakibeeru sibula abatuuliza n'ekigambo ekisembayo? Okusibula abatuuliriza nyongera okukunga abalombe mujje munnema tubabudde. Tekinologi mwami Senkayi gwayogedde mujje tubabudde mulabe engeri gye mukolamu emirimu gyammwe nga temukosa butonde bwansi n'obulamu bwammwe. Yenze Hajjala Nakiberu neddira Mamba ntumira abanzaala akyaliwo nange benzaala n'abanzaalira negwe bazaalamu negwe mbazaalamu kale batulabire. Senkayi Haruna sibula batuwuliriza tumira mukyala wange Maria Nansamba famire yange Gayaza balombe bannange mujje tukwasize wamu tujewo mulabe wa macule tukole emirimu gyaffe bulungi. Tuyanza nnyo kansoga bano tusigadde omu atayatudde boss Lin Gitu
sibula batuuliriza abatuuliza twagala bategeeza nti Planet Gold weeri era mututuukirire okay especially abalombe betwagala nnyo ampuliriza program bwetyo bwetambudde essaawa zino 2 esooka twabadde ne bannaffe aba Quality Chemicals netwogera ku bulunzi bw'enkoko n'ebiringa ebyo ate tubadde ku nteekateeka ya Planet Gold Uganda project eyo abalombe ndowooza obubaka butuuse nolwekyo busigala nga okozesa macule bizibu byo bw'onoogongo balengalo gw'onoomanya bw'onoofuna ebikaata mbuto bwe zinaavaamu gw'onoomanya bw'onookankana akyasobola kukwata giraasi y'amazzi ate n'ebizibu ebirala tomanya nti tebikoma ku ggwe ne batugenda nti buli omukozesa otta obutonde ate oyonoonera naffe abalala abataliiyo kubanga amazzi gajja kutambula gagende mu nnyanja wamala gadde ewalala gagende mu Victoria ffenna tubonebone ku lulwo tutaase nga weesonyiwa macule. Nze Kalule Lameka mbagaliza ekiseera ekirungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awanga.